Ababaka ba Parliament abatula kakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka mu kiseera kino abali mu kwekebejja n'okufuna ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ly'obufumbo eriri mu Bage batadde bannaddiini wansi w'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda kuninga bagende baleete bwino okuva mu Bayibuli akakasa ensibuko y'obufumbo bw'omuntu omu bw'omusajja omu n'omukazi omu nga bwe bazze bakisaako essira. Ababaka okwogera bino bagamba bafunye ebirowoozo okuva mu bantu bangi abayite bannaddiini nga balina bwina alaga nti Bayibuli ekkiriza obufumbo bw'abantu abangi nga bwe kiri mu kiragaano ekikadde. Embeera eno yeewaliriza akakiiko kano okulagira bannaddiini wansi w'omukago gwa Inter-Religious Council baveeyo n'ekiwandiiko eky'enjawulo ekyesigamye ku bumanyirivu okumanya n'okwolesebwa ekiraga obufumbo bw'omu n'omu we buva. Bino bibadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka bannaddiini ab'enzikiriza Anglican Church ne bannaabwe aba Inter-Religious Council of Uganda mwe bazze okuwa n'ebirowoozo byabwe ku bbago ly'etteeka lino eppya. Bannaddiini b'ekkanisa ya Uganda nga bakulembeddwa Musabawandiisi w'obulabirizi Reverend Canon William Ogenga bannyonnyodde akakiiko k'amateeka obuwaayiro obumu obwetaaga okukolako naddala obwo obukwata ku kwawukana ne bongera okukikkaatiriza nti obufumbo bwa lubeerera. Bagamba bannaddiini bano nti n'ekikulu ekiriwo ekkanisa essanye essira ku bufumbo obw'omukazi n'omusajja so si obwo obufaanana obulala. Bano nga tebannajja wasoosewo bannaddiini wansi w'ekibiina kya Inter-Religious Council of Uganda bano nga bakulembeddwa akulira abalokole mu kibiina kino Dr. Joseph Serwadda nga mu kiwandiiko kyabwe bannyonnyodde obufumbo obukristo bwe bulina okubeera. Era wano ababaka bwe bateredde era kuninga bannyonnyole ku kyabalokole abamu abagamba nti obufumbo busaana kuba bwa bangi. Serwadda kyagamba nti eno ndowooza yaabwe ng'abantu etalina mirandira. Tazze lwa nzikiriza ye teyazze na lwa bukristaayo oba Christianity, yazze buzingamale as an individual. So kakati Parliament eno n'abakungu bano balina obuvunaanyizibwa okuwuliriza buli opinion ey'omuntu omu oba ey'ekibinja. Kati nze nkiikiridde nzikiriza zonna eziri mu Uganda: obukatoliki, obwangirikani, obusiraamu, obusodokisi, obuseventh day, obulokole obw'engeri ez'enjawulo, ndowooza beebo. Kakati omulala azze ku lulwe Parliament yaddembe okumuwuliriza neeraba ebirowoozo bye. Abantu bangi nnyo abakwotinga Quran nga si basiraamu, n'abalala bakwotinga Bayibuli nga si bakristaayo babalokole. Abantu tebayinza kubagana kwotinga, n'abalala bakwotinga amateeka nga si bannamateeka. Ku ndowooza y'ababaka abamu nti bakole etteeka erigamba nti buli muntu alamulirwe okusinziira mu ddiini ye kyekkiririzaamu, Serwadda agamba kino akiwagirira ddala kubanga enzikiriza zirina buli omu kyazisimbako. Kyenkana ne mu Christianity. Mu Christianity mulimu abatwala obufumbo nga esaakalamentu. Kakati bwe bakifuula saakalamentu kiba kivudde gwe ku kintu ky'olinako obuyinza okulegislatinga oba okufuga. Kati n'olwekyo kiri mu order okuwa buli muntu obufumbo obujja mu nzikiriza ye. Ffe ng'abalokole tugamba our marriage is not just a contract, it's a covenant. Yaffe si ndagaano bulagaano, mukago gwa kufa na kuwona. Omala kufa bw'obanga okyali mulamu oyo mukazi wo ye mwami wo. Kakati tetwagala kutujjululira bintu bye tukkiriza olw'okuba bakola etteeka eppya nga tuli ba myaka gino gye tuliko. Etteeka lino liteeka okukkiriziganya na buli muntu nga bw'akkiriza. Kyetwava tugamba nti abasiraamu batwale etteeka eryabwe ku bwabwe nga bwe balyagala mu Paalamenti. Serwadda asekeredde abasumba banne okuli Ssempane Male abamusooka mu kakiiko kano ne baleeta ebiteeso ebyawukana ku byayise eby'ekikristo. Bano bagamba nti beetaaga okuddayo okunoonyereza. Basomesa byabwe. Kati ne banaagamba nga tugambe abamomoni nti balina abakazi abiri, bawasa abakazi abiri mu basatu. You have to accept kubanga they are independent of mainstream Christianity. Abalala baba baagala okuwasa asukka ku omu asukka ku babiri era ojja kibawa oba ojja kubayiyiza bw'oba accommodatinga. Gavumenti eno eteekwa okuyiga okwaccommodatinga y'abantu baayo mu butuufu bwaffe ne mu bulalu bwaffe. Gavumenti erina amalwaliro, erina Lubutabika oyo w'abalalu, erina Luzira oyo w'abazzi ba misango. Ebyo byonna bitongole byayo. Kati ne bane bafunire bwe bateeka ng'egamba nti apart from Luzira and apart from Butabika ate tulinawo ne ba independent churches ze bateekaawo.